Mwenna mbalamusiza bannange mwasse mutya musibye mutya Australia mwebase naye nga mbagaliza birungi byerere olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 2 omwezi gwa 12 omwaka gwa mukama waffe ogwa 2022 muli mutya mwebala emirimu bage bannange bajjajjange mwenna basenga bange bawala bange bajjajjange ab'enkizo abatali bange naye nga muli ku kisinde kino namwe mwenna abanyumirwa byetwogera abasupportinga byetwogera abasupportinga byetukola mwenna mbalamusizaako mu ngeri ey'enjawulo suubira muli bulungi erudde eyo buli kimu kitambula nga bwe kirina okutambula. Webale nnyo jjajjaffe jjajja mulasa webale nnyo okutusomesa olunaku lwajjo twanyumiddwa nnyo. Olwaleero tulina obwomi bw'olulimi Oluganda Vivian Nakitto Kiweweesi ajja kuba nga atubuulira obwomi bw'olulimi Oluganda abaluwoomerwa. Olulimi Oluganda luwoomeddwa abantu bangi nnyo mu nsi mu nsangi zino. Bw'atolaba ne Baminaani ne Baminaani bawoomerwa olulimi Oluganda wadde balina Windows ezaayiika nga batukola ebikolobero naye ate babitukola nga basinziira mu Luganda. Okiwulira olulimi Oluganda luyaayaanibwa mu nsi yonna. N'olwekyo mbasaba mwenna abazadde musomese abaana bammwe olulimi Oluganda. Abazadde musomese abaana bammwe obulombolombo bwaffe ennono zaffe n'obuwangwa bwaffe mubasomese ebikwata ku Buganda. Olwaleero katono nnyo ndowooza mu puroguramu yange ejja tujja kwogera ku kigambo ky'obugumiikiriza. Abantu bangi nnyo mu nsi muno tebalina bugumiikiriza. Abaana abawala bagaanye okugumiikiriza ebizibu bye basanga mu maka. Abaami bagaana okugumiikiriza obungodiiru ndowooza babuyita bungodiiru obuntuntu obwo oba omukyala we bw'aba ayina. Ekikulu bw'owasa omukyala bw'oba owasiza omukazi muba timwakulira wamu, olina kumutereeza butereeza. Abaana abawala abamu balina obuntuntu bwe beeyisaayisa ate nga bwe mumanyi nti eggwanga lyaffe lyataagulwataagulwa. Kale nno buli omu n'atagumiikiriza munne ne musobola ate okwawukana mu njawukana embi ennyo. Nabagambye buli lwe mwawukana nga muzadde abaana bano babeera ba victims. Abaana basasulira ebibi byammwe mmwe. So nga ate bwe mubanga mwali mwekwana, bwe mwali nga mwekwana bino byonna tebyaliwo. Kubanga singa mwali mwekwana ne mugaa nti bwe munaatuuka nga mumaze okuzaala mutandike okwekuba ebikonde mutandike okusikangana emiguwa, buli oba oliawo buli omu yanditegedde. Naye ekikulu nti temwakulira wamu. Kyekyo lwaki twayawula ennyumba. Gwe n'obeera nga oli mu nnyumba ndala naffe ab'engeri ne tubeera nga tuli mu nnyumba ndala. Kale nno munno bw'oba omulabye ng'alina obuzeezeze ogira omuleka yeerongoose obuze abuggyemu. Naye waliwo emize egyo tayinza kugumiikiriza. Tugambe ng'emize egy'obutambuze egyo giba mizibu nnyo. Tugambe ng'emize egy'obusezi bangi nnyo basera bangi nnyo emize egy'obutemu ng'era bw'olaba Baminaani kye bakola. Mwenna abafumbirwa Baminaani mulina obuzibu. Abawasa Baminaani ekyo nabagamba nti ekyo kiteega. Ekyo kiteega. Bw'ewasa Minaani n'omuzaalamu omwana azaala bwe kizaala. Ate nno waliwo ne kye baŋŋambye, bw'oba wawasa Minaani n'omuwasa n'omuteeka mu nnyumba nandikuwadde amagezi ogenda okebera DNA. Oyinza okuba nga olina abaana 3 naye nga olinako omu n'ekitundu nga yeewuwo. Genda obakebere DNA kubanga bo bwe bajja okukola bwe baba nga bafumbiddwa mission gye bajja okukola bweba tennatuukirira ekigendererwa kyabwe eky'okubawasa ekyokufumbirwa ewuwo bw'aba tannaba kukimaliriza taweera. N'olwekyo nze mbakubira omulanga muwase baganda bannammwe mufumbirwe baganda bannammwe kubanga abantu bano tebajja kubaagala. Ekyo sijja kukirumamu era nkyogera kati nti bw'obanga ogenda okuwasa
bakulabira omukazi musooke muddeyo ku lubereberye muddeyo ku nnono zaffe omwana oyo ogwogenda okuwasa genda ku kyalo gye bamuzaala kwe kwali okulabira kwaffe okw'ennono genda ku kyalo gye bamuzaala tandika okubuuza famire yaabwe eri etya naawe bajje bakubuulirizeeko nti oli mugeye naye bw'onoomala gawasa nowesanga ng'owasiza minaani ojja kwejjusa for the rest of your life ojja kwejjusa ebbanga lyonna abaganda kyekitukubye abavumu mwe mugamba mbusimanya katufumbirwe minaani mbusimanya alina ebintu byakola ebitasaanidde enkola odiyo yange ne bagisazaamu waliwo agisazizaamu muwasa ba minaani mbusimanya minaani simanya mulungi nnyo mu feesi mulekerawo okuwasa feesi mulekerawo okufumbirwa feesi ate mubeere abagumiikiriza obugumiikiriza oyinza okulaba omusajja nga nze Kassujja n'otamanya wa gye nava obugagga bwajja luvannyuma nina ekitabo ky'empandiika ekinkwatako ekitabo kyange ekyokubiri mpandiika ekitabo kyange ekyokubiri nawandiika ekitabo ekisooka ekikwatagana n'obuli bw'enguzi obuli mu Uganda ku nsonga z'ebyemizannyo naye kati nina biography yange ndi mu kugiwandiika naye abanaasoma ekitabo kyange temusobola kulekayo ojja kukisoma okimaleko okiddeyo nti Alex Kassujja gw'olaba nze nakuzibwa maama wange nti nga maama wange amaze okwawukana ne kitange nasulako ne mu nnyumba ey'essubi erudda ya bbaati buno obugagga bwajja luvannyuma naye nga kyava kukola ki kyava kuba nti twali bagumiikiriza ewaffe mu nsangi zino kizibu nnyo okusanga abantu abagumiikiriza omukazi ne bwoba omuwasizza n'oba nga bw'omuwasizza oyinza okwesanga nga tagumiikiriza bwavu naye ng'ate obwavu tebutta ebyobugagga ffe bye tulina twakola bikole va ku byobugagga bino ebyabayaaye omwana n'amala emakerere n'agamba mbw agenda azimbe apartment obwo bwe bubbi bw'osanga bwe kuba nti nno n'obuli bw'enguzi mujja kunsonyiwa banaye ndi ku street bimuwulire biwoggana simanyi oba ODN evaayo naye ebisinga obungi ngenda kubiteeka mu programu yange gye nja okukola ku Sunday Buganda Gyevudde ne Gyeraga bino byonna titwabirina mu Buganda obugumiikiriza kikulu nnyo gumiikiriza naawe ojja kutuuka gy'olaga bw'obanga wafumbirwa munno mugumiikirize muyiiye mutakula obwongo bwe mubanga mulya emmere nga mutakula obwongo mwekwate ku bantu abanaabambusa mulekerawo okwekwata ku bantu abatagenda kubambusa sooka weetooloole mukwano ki gw'olina mukwano gwo omukwano gw'olina ani gw'okubira essimu mulekerawo n'okukuba amasimu ago ag'oluleekereka agatalina magaso n'okubira omusajja okubira batamiivu kati omutamiivu agenda kukuzimba ki abawala ne mukubira abantu abatagenda kubazimba mulina basenga bammwe abageye abagagga mulina basenga bammwe abagezi ne baba nga tebalina ssente abajja okubazimba naye ne mukuba amasimu mugakubira abantu batategeerekeka ndowooza obanjira nkoma wano kanjira nga nkoma wano tujja kuba nga tuwuliziganya ku nsonga y'e Busujja executive meeting yaffe egenda kutuula olunaku olwaleero executive meeting gyeri naye tetugenda genda Busujja ku Friday Friday eno nga bwe kyabadde olw'ensonga tulinako ebintu bingi tugenda kusalawo olunaku ndowooza tugenda wiiki ejja lwe tujja okugenda e Busujja nja kwongera okubategeeza ndowooza enkya naye nga kyentegeddeko nti abasinga obungi bawagira wadde tulina okubeerayo ku Friday esooka olw'okuba nti tetwetegese bulungi waliwo ebintu bingi nnyo ebiri ku ttebo ate nga tulina n'okulamaga kuli okw'amaanyi ennyo kwe tugenda okulamaga okw'omulundi ogwokubiri ndowooza tujja kusalawo ku nsonga z'e Busujja naye ndowooza wiiki eno tuyinza obutabeera tuyinza sigambe nti tetujja kugenda tuyinza obutabeera ready okugendayo nga tugenda ku Friday ejja Mukama ndowooza abakuume
tujja kuddingana nate mwera